yakola emirimu fene tumukazaako Moze Radio. Tuze wano olwaleero okusiima emirimu Katonda gyamukozesa newankubadde yali mwana muto ebbanga Katonda lyamutwazika. Okusooka twagala okukulisa obukuguma kubanga obaffe bakiwanda n'abakolanga ne radio abawulizanga music we n'oluvannyuma lw'omwaka mulambo kyatulaba nga tukyali ataaki tukyafaayo okujja waka wano kitegeeza ate gwe eyamujja mu kyenda kiwayitamu nekyoyitamu tekibadde kyangu tukusabira amanagenze Kiwanda Godfrey Ssuubi ni member parliament w'Emityana eyo Mityana North naye ate nze minisita akola ku nsonga z'ebyobulambuzi mu Uganda. Nzize wano batabani bo ne bawala bo bantuukirira bano ne bantegeeza nti balina ekirowoozo ky'okutandikira wano kyebayita ekkaddiyizo era ne bantegeeza nti wano ofuna abantu abasukka mu 10 buli wiiki nga bazze okulaba bwe twaziika radio era ne bansaba nti bandibadde bakiika museum naye bwe mbadde nnoonyereza wano mbadde njagala kubategeeza museum kyeki abatulaba. Museum maama kiba kizimbe abantu batereka ebintu ebyomugaso emirimu oba n'ebirala ebiri historical. Muzungu tulyate museum is a building where large numbers of interesting and valuable objects such as works of an art historical item are kept, studied and displayed to the public. Gye baterekebwa ebintu ebyomugaso ebintu ebyo abantu bajja ne babirabako okubiyigirako. So museum bwe natunuulira ekirooto kyabwe n'emirimu radio gyakola ne basalawo gikolamu ekifo abantu kibajja ne basanyuka ne bayiga ebikwatagana n'omusajja oyo oba n'omukazi oyo nga ndowooza kikwatagana bulungi nekyebalowoozaako. Musical Museum gye bantegeeza gyetutera kukola wano si nyingi nnyo mu Africa. Actually mu Uganda ebyo egenda okusooka. Mu Uganda yonna tekirinaawo kyetuyita Musical Museum tekirinaawo. Ekirooto kino kitandikidde wano mu maka ga radio we bamuzaala. Era spiritual nagambye nti Musical Museum is one of the handful musicians specializing in the collection of audio music but also the different music instruments in a country for region over the entire world. Musical Museum eno esobola okubaamu ennyimba za mizo zonna zeyayimba nene instruments zeyakozesanga endongo zeyakozesanga ne tujja nebeeraawo endongo gyasinganga okwagala ne tugijjayo nebeera museum yaffe ng'omuntu okujja wano ne baaba avuddewo abavudde mu America oba nga zaawulira ennyimba za radio tumugamba nti omwana ono twamuziika wano era bwati bwe yakozesanga ekitone kye. So twagala kwebaza famire olw'okulowooza obulungi kubanga kino kyemwalowoozezaako nga bategeezezza kiri wano wokka mu Uganda tetulinaawo wali Musical Museum mu ndala yonna. Bwe nali noonyereza era maama mu nsi yaffe eya Uganda mu Musical Museum gye tulina mu Africa eri South Africa wokka. Abazungu bwe baali bamaze okubonyaabonya abaddugavu mu South Africa batandikawo museum yaabwe kubayo ennyimba nyingi ze baayimba ez'okulwanyisa effugabbi mu South Africa. Kati baafuna obwetwaze ng'abaddugavu ne basalawo ne bagamba nti katandikewo Musical Museum ejjayo ebitonde byaffe byonna.
naye mu ggwanga erya America naye waliyo Musical House Museum mu USA era erina ennyimba z'Abamerika zonna zabadde bayimbako nga bategeeza mu South Africa naye tugirina kati olwaleero mu Uganda wano watandikidde ekirooto ekyokubeera n'ekatirizo y'ennyimba. Basabo ne bannyabo tulina abayimbi baffe bangi ababadde ku kitundu kyaffe kino naddala mu Uganda abo tukyabalabako nyinga ennyimba zaabwe tuzaagala. Bweyogeranga ku Asia Mawamala, bweyogera ku Prince Job Pokafeero, bweyogera ku bayimbi bonna be tubadde nabo basudde abatugenzeeko olwaleero kano kabonero akalaga nti mu Uganda we recognize ekirabo ekyokuyimba kyekituleese wano basebo ne bannyabo. Ekifo kino ekisooka abantu obandaga twagala museum ttiimu yange ejja kubeera wano naye tulina okukolera awamu okwongera okukigaziya. Ekitonnonyo kyandibadde kina eka 4. Ekitonnonyo twandibadde twetaaga almost 4 acres okusinziira ku quality n'amaanyi ga radio yayina n'ekigenda okubeera wano mu kifo kino. Twetaaga audio music recordings collection zonna tujja kukolera wamu okuba nti collection zonna ez'ennyimba za radio zeyayimba tuziteeka wano nga bwabazze audio recordings kugamba otuukaano ku lusozi ng'oluyingirawo bwoti owulira ng'olaba radio ng'omuwulira you feel that nti ate nga kugamba nga ennyimba ze zonna tusobola okuba nga tuziyimba wano. Music instruments collection of all types. Abamu ku mabadde batambudde ne radio mujja kubanga mutuwa ebintu byakozesanga. Ndabe wali bwetwamugalamiza ndabe wekifo twagala okuteeka gitaayi naye waliwo n'engoma zeyanyumirwanga tuga nti ngoma eno radio yakinyumirwanga kati era byonna bijjayo story neekubuulira radio yaani. So kubanga nga bwe tuli mu ggwanga ebyo bitufuula eggwanga, nze nga minisita wamwe mukimanyi bulijjo ngezaako okugamba abantu bwetwa twogera ku byobulamuzi mulekerawo okulowooza ku mazike n'okulowooza ku nnyanja zokka. Uganda ekitufuula Uganda bantu era tulikogonayizinganya abantu bye bakola. Uganda abantu bajja mu Uganda wano nga tebaze kulaba amazike gokka naye oluyimba lwa radio ayinza okuluwulira mu Amerika n'agamba kaŋŋende omwana ono tebamuzaala. Ennyimba abayimbi zebayimbye zitunze nnyo eggwanga lyaffe. Ennyimba abayimbi simanyi bamwali mukirowoozezaako nti ennyimba zammwe zezibeezaawo abantu abakolera ebweru. Omuntu akolera ebweru nga okonekitinga ne Uganda okuba nti asigadde ng'awulira munnauganda asigala awulira ennyimba zammwe. It's so patriotic nti ennyimba ezo ze zitufuula zeggwanga kubanga omuntu okusigala ng'aluwulira lumufuula agamba I belong to a country called Uganda and we are very proud of you the musicians. Kyekindese wano nga minisita wa gavumenti. Basabo ne bannyabo tesobola kwerabira maama ne famire mwenna emirimu emikulu ennyo egya radio to Sekikobo family. We cannot forget all the great works that were done by radio. We honor you today, our brother. We celebrate your life. Mose Radio, as he was usually called. Moses Sechiwogo Radio is one of the best known for his music, but probably touched just many people through his music and compassion for the less fortunate. His recognition that we are all bound together is a way to the invisible eye, that oneness that he created through his music, we achieved ourselves and we are sharing the same joy today as we celebrate his life. The most common trait associated with celebrity is the fast absorption. From 2008 to 2018, for the 10 years, radio would have had reason to be so absorbed. He was the most famous musician person in Uganda.
pressing mass crowding wherever he traveled, and with his music, and very many awards that he won. While he enjoyed the attention, even thriving on certain ways, he also felt profound responsibility to use his celebrity status for more than fame, unfortunate but humanity. Moses, if I can relate to other musicians like Michael Jackson, Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which calls for personal awakening. Change does not happen on its own. It requires that people become aware and care about more than themselves and do something which radio generously did. Radio's goal to write a simple melody that anyone could hand, including children, even if they didn't understand his lyrics. His willingness to write songs for other people and collaborate with upcoming artists just shows the big heart this man had. I was interacting with some people here. Radio had a very big heart for this country. His participation with the rest of the musicians, backing them, writing their songs, we've been hearing about people who've been giving, telling us stories about how they were brought up, how they were actually nurtured by radio. This actually brings us to today to celebrate his life. There's no question that radio is one of the greatest talents Uganda has ever known. There's no doubt on that. It was unique, so original. I want to emphasize, radio was so original. He was so original. And so rare that there will be never, we still, whether we even have such talent again, but we cannot doubt that radio was one of the greatest. For the people of Uganda, for those he inspired with his everyday life, radio's passing was a time of mourning, and today's memorial time to celebrate his heroic musical life. As I conclude, we will never seem to forget, we shall never forget radio. However, we are going to work together on this vision to make sure that as the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, together and the government of Uganda, work together to make sure that we make this place his musical museum, that we shall always be here to remember him. I'll let my team is going to come here, sit with the relatives to make sure that we come out with the best museum possible. We shall miss him, we shall always miss him, but I know whatever that he did will never go out of our minds for God and my country. I thank you. Okuva mawanga amalala mbadde bategeeza nti ffe nga gavumenti tubeerakolera wamu era mbadde mbagamba nti ekifo kino kyekigenda okusooka mu ggwanga lyaffe. Kyesoogedde mu luzungu kyenjagala kwogera kati mu Luganda nti okuva ekya radio lwekyazze nga Ministry of Tourism twateeseewo ekisenge ekyenjawulo ku Uganda Museum okuteekawo ekisenge ky'abayimbi. Oluusi abatanjagadde kuzimba museum zino wakawaabwe naye nga bandyagadde emabegako ndowooza omwaka nga gumu Eddie Kenzo yatuleetera award gyewangula. Award zino muzina waka ne waliwo abaana baagala okutegeera story yo nga Eddie Kenzo, waliwo abaagala okutegeera story yo nga Spice Diana, waliwo abaagala okutegeera story yo nga abaagala okutegeera story ya Prince Job Kafeero. So kati nga Ministry of Tourism twateesewo ekisenge ekiramba kyetugenda okuteekamu awaadi zino n'okuba ntujjukira abayimbi baffe ku level eyo. Naye ate n'abayimbi abalala bandyagadde okutandika nga kino okubeera nga mukyandiko kirowoozaako nammwe tujja kukolera wamu kuba tusobola okujjukira muziki wammwe mu ngeri emu. Basebo ne bannyabo, olaba nga tuwezezza omwaka nali wano nga tuwerekera radio akaseera emyaka 2 nali wano nga tuwerekera radio akaseera tekaali kangu mukyakajjukira ng'omwaka gwera. But of course all those emotions zijjukirwa zibeerawo mu kufiirwa. Twagala kubasaba
want to pray for the family. I want to thank the religious leaders who are here. Ababaddewo ne basabira family. That's great. We pray for you. The abaana baffe abaana ba ready abaliwo abakyakula era tujja kubasaba obasinkana tusobole okuba nga tutambulira wamu obuteerabira omulimu guno omukulu. Mama tukwebazawo balikuuma kifo kino naye nga tulina okumanya nti kikyali kyokka kuba ready waliwo muntu wanga Uganda, waliwo muntu wanga generation. So tukkirize tukolere wamu naawe era tusobole okuba nga tukyali baanabo. Tutaseera nga tujja wano nga tukulambulako okulabako ate n'okwongera okuba nga abakulu abamu tubategeezaako ekifo kino okwongera okukikuza mu ngeri enjawulo. Abayimbi nongera okubasaba, waliwo ennaku zino ebituyingiddemu ebitutabudde. Njagala kubasaba kubategeeza kala zonna ze tulinamu tusigala tuli bannayuganda. Ono wa yellow, ono wa green, ono wa red, Uganda esigala eggwanga lyaffe ffenna. Towa ekitiibwa buli muntu yenna gy'ali. Tokuba munno, tokuma munno, tokasukira munno kacupa olw'ensonga nti endowooza ye tekwatagana nayeyo. Kizibu nnyo mu Uganda okuba ffenna nga tufaanaganya endowooza. Era nafe namwe bamaama mutuzadde nojja kusanga wano mama radio ng'alina abaana abamu si bayimbi ng'ate radio yali muyimbi. So bwetyo bwe tuli ne mu nsi bw'osanganga eggwanga oba muli waka nga bwena mukwatagana buli lunaku buli muntu kyalagedde nga mukwatagana kitegeeza omukumu ateekwa okwayira ekimugulako. Naye baba mukyalo oluusi oyinza okubaawo ebibaawula nesilowooza nti mukyalo yawukanye naye okwata ecupa n'ogimukuba ku mutwe. Mbasaba akaseera ketuyingiremu kaneko oluna industry yaffe tusigale nga twagalana oli muleke akole biri naawe kola ebibyo. At the end of the day olwoliwanaawa atudde mutusigale ngaeggwanga lyaffe tulikubanga lirimu. Twegala okusigala nga tukuuma emirembe kubanga twetaaga music industry yaffe okula. Twetaaga kusigala nga tukuuma emirembe tuleme kukozesebwa olw'ensonga gatagata oyo mukube ecupa oyo mukole kino oyo mukole kino. Obulamu bwaffe awamu tujja kuggwaawo. Abamu muyimba tolina bukuumi buli dakiika bukubeerako. Tusaba nammwe abantu abalango gyeko abayimbi baffe mbawo respect. Waliwo abantu abamu gayunira bunyumiro n'ogamba nti kendi kuba omusajja oyo akacupa oba ejjinja nja kuba nina achieve something. Kyobola abantu omuntu ng'olutale twagifiirwa olw'ebintu ebifaanana bwe bityo. So basebo ne bannyabo tusaba abayimbi baffe obawe ekitiibwa ate toyinza kulowooza nti alina kukola nga by'oyagala. Abayimbi abamulowooza wampisa ambi olw'ensonga nti ayambalanga bw'olaba. Naye musikinda zalina okubanga sitayiro gy'alimu yeyo bwetyo bwamuyikiriza. Enviiri ne babanga sirola bwatyo bw'alina okubeera. So twekeraawo okumulowooza nti omulowooza olw'okuba nti enviiri ziri bwezityo kati olowooza nti n'obwongo obupangulukufu. So basebo ne bannabo twewe ekitiibwa mu ngeri yonna efaanana bwetyo tusigale nga twagana ffenna tetusobola kufaanagana n'abayimbi bokka tebafaanagana. Ojja kusanga nga walukaga afaanana bulala ne kamiliyoni omulala atabona sipaizana atefaanana n'ono. So bwetyo nti olutalo bwayambala ate yes sebanga si bwayambala. Yes so bwetyo bwe tuli. Let's respect each other. Twagalane eggwanga east or west. Home is the best. Wano wewaffe wano wewaffe. Yes wano wewaffe and we must okusigala nga tugenda maaso. Nga radio bateeka oluyimba nti Katonda tambulana. Yes tusigale nga Katonda atambulani naffe. Ndowooza tufune omuntu